Amawulire agava mu Bulange si mawulire malungi nnyo. Waliwo amawulire agatandise okusaasaana nga gagamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awambiddwa aba SFC bw'abadde akomawo ku butaka gy'abadde ng'ava mu mawanga g'Abajungute okufuna obujjanjabi. Twalaba Ssaabasajja Kabaka teyasobola kubaawo ku mazaalibwa ge, teyasobola kubaawo ku misinde gya Kabaka's Birthday, yali agenze funa bujjanjabi. N'amawulire ge tufuna gatukanze, gatwetedde okutya, gatwetedde ebibuuzo bingi nga galaga Ssaabasajja Kabaka nti ono aba SFC bamusazeeko era Ssaabasajja Kabaka ali mbuwambe. Baganda bange, mikwano gyange, kye tuyinza obagamba nti twesabire, tusabire Ssaabasajja Kabaka, tusabire buli omu tulabe nga tutereeza buli kimu ekiganye. Era nga baganda bange, mikwano gyange, ebyo Ssaabasajja Kabaka byebyo. Tusaba Katonda amutukuumire, amutuwangaalize, amutukulembereze, olutaba nga tutereeza embeera na buli kimu kyonna ekiganye. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, amawulire geego batugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mbuwambe. Era bwe twogera kati ng'omukulu Charles Peter Mayiga yalina okunnyonnyola wa Ssaabasajja Kabaka gy'ali, era nga twongera obajjukiza nti bino byonna bikolebwa oba byogerwa naye twongera obajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, His Excellency the Deputy President of Uganda, Lekere President of Uganda ajja kuba wanjawulo era Uganda ejja kutuuka efune obwetwaze, Uganda efune eddembe lyayo nga bulina okuba. Kambi kuweeko nga Ssaabasajja Kabaka amawulire gayitingana nti Ssaabasajja Kabaka awambiddwa. Kyengedde gituuse nga talina bwagenda gamba Baganda Ssaabasajja Kabaka taliiwo. Mayiga najja n'akola ka press conference n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yafulumamu ennaku z'omwezi n'azoogera nga tenze namusooka. Najja n'agamba olw'ensonga eyo nti Ssaabasajja Kabaka asiimye nti mwannyina Agnes Nabaloga oba Nabalamba yagenda okusimbula emisinde egyo era ebyali mu lubiri mwabiraba. Nenzija ne mbagamba ku Sunday bukonnyine bagamba nti ebintu byonna Mayiga byayogera byonna bya kiyayi si bituufu, waliwo enteekateeka. Nababulira enteekateeka era najja ne nkola video mbaga nti Ssaabasajja Kabaka afulumye bweru w'eggwanga naye nga bamusindiseeko n'ekibinja eky'abantu batera kutambula nabo bamaliza mission y'okumugjawo ng'ali wabweru w'eggwanga. Nsuubira okuba nti kye nayogera kyali kituufu era nga nkitegeeza, nali kitegeeza. Nzize nkola programu zino nga mbategeeza nti Ssemwai kulembera James Birungi ng'ekubira golo bya Muhoozi ne Museveni, David Wasajja, Charles Peter Mayiga, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga ne David Wasajja balina enteekateeka etta Ssaabasajja Kabaka beddiza obuyinza nga Museveni bwe yabawa mission y'okukikola. Ndowooza bwe twogerera essaawa zino ebitundu nga 6 ku buli 100 mission eyinza okuba ng'etuukiridde. Abanyabo ne bassebo mwenna abalengera bambejja basava ne bannava ne bannayuganda mwenna njala bategeeza n'okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka ku lunaku olw'ebbalaza luno olwa wiiki eno yakomyewo, yabadde akomawo okuva yeri agenze okufuna obujjanjabi n'awambibwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'abuzibwawo era tamanyikiddwako mayitire naye nga information gyenna nti bamukwata ku Sunday ekiro. Abantu bonna be yagenda nabo be nabagamba mu katambi kali bukadde bonna bo baafuluma ennyonyi era ne babakwasa emiguu gya Ssaabasajja Kabaka ye ne bamusigaza ng'omuntu ne bamuwamba ku kisaawe n'atwalibwa mu kifo ekitannategeerekeka era gy'atamanyi nti bamulamu essaawa zino olw'ensonga waliwo mission ey'okumukola kye baakola omugenzi eyali Speaker wa Uganda Jacob Olanya nti bamala omukyunya bamutte ate badde mbafulumye enjole ye ate bagikume bagende Ssaabasajja Kabaka yakisiza omukono mu ngabo ng'ali bweru wa ggwanga. Njala tegeeza Obuganda Ssaabasajja Kabaka ku Mande ekiro nga yali akoma mu Buganda okulamula yawambibwa ku kisaawe Entebbe ku biragiro bya Muhoozi ne Museveni nga bamwagala mufu essaawa yonna. Bwe twogerera essaawa zino Mayiga bawakanya kyenjogera nga musajja nnyo alete Ssaabasajja Kabaka kebere Mmengo Mbulange Mmengo oba mu lukiiko lwa Buganda oba mu lubiri Mmengo enkya ng'awakanya information gy'enfulumiza nti Ssaabasajja Kabaka tebaamuwambye. N'abakungu bonna baamugenderako, bonna baakomye bulungi nnyo mwe bali mu Buganda bonna basirise era babadde Mmengo n'abadde bamanyi ensonga zino bonna bali mu kwebuzaabuza ng'afuuka anaaba. Alina muganda ng'akola mu aviation ku kisaawe Entebbe oba ng'akola mu byakwerinda
genda ofuna information bajja kugamba nti ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa ku kiro ekyakeesa olw'emmande era n'abuzibwawo tamanyiiko mayitire. Tusaba okuba nti gyali mulamu naye nga mission eriwo, Mayiga amwagala mufu by all means bakole enteekateeka zaabwe. Y'ensonga lwaki yakyusa n'abakulembeze b'amasaza ab'amagombolola n'ateekako abalangira n'abambejja n'abantu abagenda omukolera emirimu gye ku lwa Museveni basaanyewo Obuganda okutwala Obuganda. So kyonna nkibagambye ekijja mu Buganda n'ekijja mu Uganda muyinza okikwasaako emikono esatu. Bamemba ba parliament musirise, bannabyabufuzi musirise, bannabyanfuna musirise, Museveni ali mu kusaanyawo eggwanga n'okusaanya abantu ab'enkizo. Sitera kukola video zino mirundi ebiri olunaku, naye nzo okukola video n'okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa ku lunaku olw'emmande ekiro bwe yabadde ng'akomawo mu nsi ye mu bwakabaka bwe n'awambibwa abasajja ba SFC ku biragiro bya Charles Peter Mayiga. Nga abali mu lukwe luno mwe muli Museveni kennyini Yoseriti Bahabulwa, mwe muli Charles Peter Mayiga, Wasanya Kalo Charles Gamulengejja, muli Hose Kanyerugaba, Sarah Kagere, Agnes Nabaroga, David Wasajja n'abasigadde bonna kubanga mission bagimanyi bulungi nnyo. Kati njala tegeeza n'abantu abatamanyi Luganda. By names of Lumbia Fred, a Ugandan national based here in Turkey. Today is 24th of April. I've just come with the breaking news to inform the international community that His Majesty the Kabaka of Uganda, Yoweri Museveni II, on his return back in his home country in Uganda, he was kidnapped at Entebbe Airport by the SFC on orders of Museveni and his son Muhoozi Kainerugaba. As we speak right now, nobody knows where he is right now, but according to my sources, Museveni and his entire Tutsi dynasty, they want him dead by all means because Kabaka, he had become a stumbling block in Museveni's plan according to what he plans to do in Uganda. So Kabaka is a stumbling block. So he was kidnapped on Monday night when on his return when he's coming back to Uganda. So I'm here to inform the international community that please, we beg you kindly to put pressure on Museveni and his regime to show us where Kabaka is. I'm calling upon the American Embassy, the British Embassy, the Germany Embassy, and the other international embassies in Kampala. Please, 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 we beg you kindly to put pressure on Museveni to bring out our king where he is right now because he was kidnapped on Monday night on his return back to Uganda. This mission is headed by Museveni, his son, the so-called Prime Minister of Uganda, Charles Peter Mayiga, the so-called his brother, David Wasajja, Agnes Nabaroga, Sarah Kagere, and their entire group. This mission has been prolonged all along because I was been coming on live and expose all the missions. But today, they decided to finish him up. So, I'm not certain when they come out to announce him dead, but that's why I've come out to expose this information to the public so that we get, all Uganda get to know exactly what is taking place. So, njagala otegeeza mwenda bannansi bwe mugyali munansonyiwa nange kennyini ndi mu shock n'ekikangabwa kubanga sitera kujja kukola video bbiri naye Ssaabasajja Kabaka yawambibwa ku Monday akawungeeza ekiro nga bukera ku Tuesday abaserikale ba SFC ne bamutwala. Situmayi musajja ato saa zino kyaliko naye ensonyi twemaliza mbwerere. Mayiga David Wasajja, Sarah Kagere, Agnes Nabaroga, mulina eggulu eryammwe. Museveni olina eggulu eriryo. Muhoozi olina ensi eyo. Okuba nti buli muntu yenna gwe mwekengera nga mwagala okukola ebikolo byammwe mujjawo bujja. Mulina buyinza ky'obusukka ku bwa Katonda. Peter Mayiga wasaanya Saloga Mulengejja. Omusajja yakuwa obuvunaanyizibwa. N'akuwaddamu naye omulamulireko. Naye osazeewo musasulamu omutta. Kiki ennyo musajja wattu? Mukyala Mayiga bwe mbeera mu buliri omwo omusajja wo tomubuulirira. Eno ensi tekungulwa tugikyala mu bukyazaako wa yagiviira. Kiki ennyo musajja gotto omusajja yakola ki? David Wasajja ku ttaka lya Buganda lyobbye ku nkwe z'okoze kiki ekikuttisa omwana wa Muteesa? Sarah Kagere, Agnes Nabaroga kiki mukola enkwe z'okutta Mutebi?
mumulese abaana be n'omwana omuto mumulooza ensi mugenda gikungula omwana muto nnyo Ssaabasajja Kabaka akyali muto kiki mwatta kitaawe mu nkola y'emu mumulooza ensi mugenda gikungula mwatta kitaawe mu nkola y'emu era Museveni olwo gwe yalulimu mumulooza ensi mugenda gikungula omusajja atayomba n'olwokuba nti mutunze ettaka lya Buganda lyonna buli kimu kitunze kati okumugjawo mumusasula kumujja okuba nga aleme kwogera Mayiga Ssaabasajja Kabaka yagenda ofuluma nga azze mukuwa ekiwandiiko nti akugobye n'otegeeza mukama osali musale nti by all means togenda kuleka Ssaabasajja Kabaka nga mulamu ng'okyayirimme kuba tasobola kufiirwa bizinensi zo era okituukiriza naye nze bw'oba wakanya information yange gamba mukama Museveni naawe kennyini enkya oleete Ssaabasajja Kabaka mu lukiiko lwa Buganda omuleete mu Bulange Mmengo omuleete mu Lubiri enkya omuleete ayogere nga temulikodinze video yonna temukoze eki muleete Ssaabasajja Kabaka Mmengo enkya sitira kola video bbiri ekyo si kikola bino ebikola emukola bigenda kusiigako na mukyayi kiki ennyo kyemufa ku nsi kuno mufa kinensi Mayiga ofa kinensi lwaki mutta omusajja lwaki mutta omusajja nze mbuuza omusajja mutta waaki mwenna abajjukira akatambi nga bakwata Kyagulanyi Ssentamu kyebakoze Ssaabasajja Kabaka yamutwala n'ekikwewuunyisa ku bakungu bonna be yatambula nabo era Mayiga be yali amutaddeko okumaliza mission y'omu obutwa bonna bayingidde eggwanga ne bayingira n'ensawo ne bayingidde mu maka gaabwe ne batuula ne basirika tekuli yanyize information ebagituulira kyovola nti wabaddewo diversion zitubadde tubagamba nti diversion zino ezikolebwa accident simanyi biki byobeera kuleeta mu kisa ky'amanyuma simanyi biki byonna abadde babikola nga balina ekintu kye bapreparinga naye nga nzijamba nga bannaye ebintu bino birimu obuzibu balina ekintu kye bategeka nga abantu tebawulira kati ki ekibaddewo twagala Kabaka nga waali mumuleete muteeke wano mumuleete mumuteeke Mmengo mu lukiiko lwa Buganda oba mumuteeke mu Lubiri Abaganda bajja bamulaba bawanga gyali so mwenna Abaganda gye muli akatambi kano kakoze ekiro matumbi budde munansonyiwa naye buli muntu gy'oli tegeeza munno Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa ku kisaawe Entebbe ng'akomawo bamugje ku nnyonyi bamuwamba bamutwala mu kifo ekitanategerekera era tamanyikiddwako mayitire Mayiga tagenda bagamba teri mukungu yatambula naye kubanga abakungu bali ku mission mu kusooka nabagambira ddala zino video zijja kuggyibwayo zizanyibwe ku CNN ku BBC ku TV ne mu ssimu z'abantu nga muwoza omusajja zaatugamba emyaka 4 mission eriwo yokusanyawo Ssaabasajja Kabaka ng'amaaso mugawumbidde temwagala kumanya nsonga zino nenze ogwange embanga ukoze naye Mayiga muganda wange akusigula amalinnya bogwa kuyita kadduwa nnema David Wasajja kyoyagala okufuuka Kabaka wa Buganda kiyinza okuviiramu nti banaate banaziika Ssaabasajja guyinza okuba nga ate gw'ofudde Mayiga naawe ebikola emukola bya butemu bya bulogo kubuuza Ssaabasajja Kabaka musajja atayogera mu mwagaza ki banenza Abaganda mulimu ogwange kukoze temumanja nensuze bagamba nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa ku Manda akawungezi ng'akomawo era n'atwalibwa mu kifo ekitanategeerekeka mulinde biddako nenze mbagambye probability eziriwo nyinza obutaddamu mulaba obanga bambabikira bagati yakisiza omukono bweru gwanga amaze omutta ndada bamuteeka ku nnyonyi nga bakola Jacob Olanya nenga mission Peter Mayiga yagirimu David Wasajja Sara Kagere Agnes Nabaloga ku biragiro bya Museveni ne Muhoozi kati abasigadde simanyi kyenyiza bagamba information efulumye agiwakanya oli wa ddembe neffe tuli ku mulamu nti Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa ku bbalaza ya wiiki eno buli kimwe kigenda mu maaso mu Buganda mukiraba nti abasajja bano bakola ebintu nga balina ekintu kye bazibiikiriza mwenna abalangira n'abambejja abategeezezza ab'olukiiko lwa Buganda ab'amagombolola
ababiruka ab'ebyalo bannansi Ssekinomo abali mu diaspora n'abali bulwamu mbategeezezza Ssaabasajja Kabaka yawambibwa ku Sande akawungeezi ng'akomawo okwaboobwe era tamanyikiddwako mayitire. Mayiga bamusajja nnyo nga wakanya vidiyo eno enkya lunaku lwakuna amuleeta amuteeke mmenga awo oba muteeke mu lubiri Obuganda bwemukubeko eriiso bw'aba nga wakanya information eno kubanga yagamba tasobola kuleka Mutebi nga mulamu alina kufa yagende mu maaso ne programu ze kubanga investinze ssente nnyingi mu Buganda y'ensonga lwaki n'amasiro gamaze emyaka 10 gagenda mu 14 nga gaganye okuggwa agaali ag'emyaka ebiri nga te ssente Mayiga zisolooza n'azijja mu Baganda ab'e Uganda n'abali bweru w'eggwanga na buli kimu nga ne UNESCO esasulira amasiro kubanga ettaka eryo ery'amasiro baaligabana dda era abakungu ba NRM Banyarwanda baaligabana dda ne olubiri lwennyini Mayiga yaluwa dda Museveni era balinze kukola mu kisaawe kya nnyonyi zaabwe kugwako na kuteeka mu hoteli zaabwe za bbeeyi ng'ekibadde kibasibye Ssaabasajja Kabaka. Bannange ogwange ngukoze Abaganda mwebase nnyo bino ebitumbadde bibagambira emyaka 4 nga bwe mwatadde wansi omutwe binvumizza bimpalanyiza njogedde bigambo bingi nnyo naye nze ogwange ngukoze olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki njagadde otegeeza eggwanga lyonna ensi yonna Ssaabasajja Kabaka yawambibwa ku Mande amatumbi budde ng'akoma ku nsi omwaboobwe mbabulidde abali mu lukwe luno era temwebooza nti omusajja abyogedde bimaliriza sigenda kusukkako wano babulyaza amaanya ebisigadde bwe naaba nfunye mu details oba ebisingako enkya nja kudda enkya ne bwe kiba kisaana kukola video wiki namba nga njogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nja zoogerako mpaka lwe banaamuleeta nabagamba mu Buganda ffe Abaganda abaakuzibwa ensonga yenna etaasa Omutanda n'etaasa Obuganda ne bwenkoleramu effujjo eryenkana litya ebisigadde biri Namulwa nga ntaasiza Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka nze omulimu gwange banga okoze nga muzzukulu wa Buganda wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Ssaalonga mulengejja wawambye Ssaabasajja Kabaka ku biragiro bya Museveni kyonna kye mukola Katonda yamanyi naye Uganda weeraga wabimba buwulira ogwange ngubaliriza Mukama kuma Ssaabasajja Kabaka yonna mu buwambe gyali gye bamututte ku lwa Katonda n'ensi yange bajjajja mukingiriza Ssaabasajja Kabaka mutambuze video Mukama bankuumire mweraba. Geega amawulire agava e Mengo twongere okusabira Ssaabasajja Kabaka yonna gy'ali ebisajja gye byamutadde twongere okumusabira okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi.